Kaliwa Mukaweefube w'okukuuma obutonde bw'ensi omukulembeze w'eggwanga yayisa ekiragiro eri bannayuganda bonna okukomya okukolera mu ntobazi okwewala ebizibu ebijja n'omuze guno. Olutobazi abantu bano balumazeewo. Kati olunaku olwaleero omuyambi wa RDC Mubende ng'ali wamu ne poliisi bakoze ekikwekweto mu Kasambya nga buli gwe babadde basanga ng'alimira mu ntobazi ng'ateekebwa ku mpingu okukkakkana ng'abantu 12 bakwatiddwa. Ebintu byongo yono n'obutonde era oyagala tukuleko tuddukeko ng'abalabe badduse gwani akugamba sokolengera ekyemukola bino tetugenda bikkiriza. Ekikwekweto kino tekitaliza ne ssentebe w'ekyalo Namungo mu ggombolola y'e Kasambya abatuuze gwe balonkomye nga naye bw'asaanyizaawo entobazi ng'azikoleramu. Atandikiraawo kiri kiki ogamba kiri kino kyakyemali tumweze okyemani kato nze nga ndabula abantu abalimira mu bisenyi nga mbagamba balekerawo okulima mu ntobazi. Nakwataganako olumu ne Giso amuza waffe era nga tubagamba kubutalima mu bisenyi. Ono akanyiza kwewozaako naye ng'afuuyira Ndiga Mulele gye biggweredde ng'ayingidde akaduukulu. Ekisenyi kino nga bukiraba okuva wano paka gye kikoma eri Emaaya bonna balima mu kisenyi era n'otambula okuva wano eri Emaaya paka eri Emaaya wonna watangaala era abantu gye bali bakola ki balima. Basimbye Kajjo, basimbye Kwayiso, basimbamu mwebali abantu bangi nnyo. Bino we bituukidde ng'atwala ebyobutonde bw'ensi Ronald Roteti azze ng'asomesa abantu ku bulungi obuli mu kukuuma entobazi kyokka abadde ng'ayiwa ensaano ku mazzi. Lubigi mubiwulira ebibeerayo mwawulirako tractor esenda ennyumba. Omuyambi wa RDC Mubende Andrew Solomon Musindi atubuulidde n'ekigendererwa ky'ebikwekweto bino. Tuli mu kikwekweto ekyokukwata abo abakolera mu ntobazi. Oweekitiibwa Pulezidenti yawa directive era nga musunguwavu nga munyiivu nnyo ng'atugamba nti bwe yabadde ekapeeka n'asanga abantu abali mu ntobazi nga baagala kuzimalawo era n'alagira ffe abakolera wansi we tugende mu maaso omulimu ogwo tukole ki tukwate abantu abo oba tubeeko kye tukola eri abantu abo. Ategeezezza nti ebikwekweto bino byakugenda mu maaso ng'olunaku olwasooka bakwata abantu 4 ate leero bayodde 8. Ebikwekweto byatandise bijja era weetuli n'olwaleero ekirungi ffe tetuliko lunaku tetuliko saawa oba weekendi oba public holiday oba kiki bwe tujja ne tukusanga ng'oli mu lutobazi tukukwata era ne tukutwala ku poliisi ekirungi n'ezi poliisi teziggalawo so n'olwekyo tubalabula muve mu ntobazi. Kyokka waliwo abatuuze abasabye abakulu okubattira ku liiso nti mu ntobazi zino mwe bajja ensimbi ezibabeezaawo. Ero zitwetoolodde wonna ne bwe tulambula budde buno abantu bonna bali mu bisenyi banoonya akawogo. Wanga ne bwe nalabanga eddanga amazzi gayitawo nga wano wonna twakolera wodde. Ab'e Mubende si be basoose okuloza ku bukambwe bw'abatattira obutonde bw'ensi naddala entobazi ne mu bitundu by'eggwanga ebirala omulimu guno gugendera ddala mu maaso. Barbara Nalweiso agafeeyo ku Spark TV. Gwe omukazi tetwagala kukwatanga musajja naye jangu eno